abakulu mu ssettendekero wa Metropolitan University esangibwa mu disitulikiti y'e Kisoro ng'eno yatandikibwawo omugenzi Sarah Mateke bayimiriza emirimu mu matabi ga ssettendekero ono gonna okusobola okungubagira omugenzi. Of respect, of paying respect and attribute to the Honourable Minister, we have suspended some of activities for this week. Today, Monday and tomorrow, we have suspended all the activities. Omumyuka w'akulira ssettendekero ono Dr. Julius Alinayitwe akakasizza bino ng'ono ategeezezza nti mu matabi gonna abayizi basindikiddwa eka nga yo ku ttabi ery'Embalala embeera ebadde ya kinnyikaggobe nga bano okusinga babadde bayambibwako omugenzi Sarah Mateke mu by'ensoma. We suspended some activities. We suspended so that we can be able to mourn our promoter and founder and the chairperson of the Board of Trustees for the university. The promoter has sacrificed a lot in terms of mobilizing resources to start the university, and of course we relied on her financial support, her connections, because we had partnerships with universities outside the country, and this was a peer. Abayizi abamu baatuuse dda amaka g'omugenzi agasangibwa e Nyakabingo mu disitulikiti y'e Kisoro okuyambako mu nteekateeka ez'enjawulo ng'omulambo eno gwa kutuukayo ku Lwokusatu nga guno gwa kubuusibwa mu nnyonyi egy'okugwa ku kisaawe eky'e Nyakabande. It's been helping us through paying for us, most of us, the functional fees in this institution, and as students, we are looking forward to seeing whether the university is going to continue helping us to finish the courses, because most of the students have started losing hope whether they are going to continue with their studies or not. Leero omulambo gutwaliddwa mu Paalamenti nga wabaddeyo okusaba okukulembeddwamu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Stephen Kazimba Mugalu nga kwetabiddwako ababaka ba Paalamenti, baminisita n'abakungu abalala bangi. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.